Chameleone okuva we batta Kalamaji bale batta omuntu ewaabwe tebafunanga mirembe kati abamba badde bagati oba muzimu kwa Kalamaji Chameleone okuva omugenzi Kalamaji lwe yafa familia yabwe teddangamu kutereera kulyazole ya Chameleone komanyoko Mayanja family ya Mayanja run to God quickly mudukeri katonda mu bwangu I'm the prophet your son and brother Mayanja Joseph mutabani wo muganda wo Mayanja Joseph the devil gave a name of making man and worshiping him Chameleone sitani gwe yawe erinnya lya Chameleone ly'okumusinza n'okukola sente wewale okunyiza mukwano gwo kubanga gwe wamujja mu kyalo oba gwe wamuyamba fenze ne saa ate ye mukwano gwange nnyo best friend wange oyo serious kasooka okulamusaako muganda wange gwe wenna mpuliriza era olunaku olwaleero enkoko ngikutte mumwa nkedde bukeezi kubanga bagamba nti omutwe gye gusula ebigere gye bikerera naye mbadde neetegereza embeera eriwo oluvannyuma lw'amawulire okubeera nga gasaasaana Bobi Wine yabadde agenze okulaba Jose Chameleone wali mu ddwaliro Nakasero ng'ali wamu ne King Saha nga bw'omanyi social media buli omu najja ng'ayogera bibi naye nze nentandika okutunuulira ekintu kino mu ngeri engaziko nga luno luyinza okuba nga si lutalo wabula zino ntalo zirimu ebyobufuzi ne zibeeramu embeera y'obuntu kwegamba nga oyinza okigeraageranya ku Chameleone ng'omuntu nti olugendo lwe tulubadde luwanvu ne mubeeramu ebyobufumbo ng'era bwe nkugambye byonna kati bikwataganira wamu ndowooza kuba ebyobufumbo bitegeeza nti birimu n'okulumya abalala birimu n'okufa nga bwe muwulidde awo ne bibeeramu n'ebyobufuzi kati ne mbeeramu n'olutalo olwani aliko kubanga munnange ng'era Quran bwe yagamba nti omuntu yenna ng'abadde asse amadaala kitegeeza nti aba yeetaaga kusaasirwa kati saawa eno katugambe nti mu Rion Island amasannyalaze gaavaayo gakutte ekkubo ddala byonna tugenda kuba tubiraba kubanga ankuleetedde obutambi obuwerako obunyonyola bino byonna era mu mbeera efaanaganako bweti Chameleone mulwadde ebigambo ne birandika okubeera nga bivaayo nti abantu of course bajja kujja boogere kino nakiri naye tuba tulina okuba ttooki mu ebyo ebyaliwo biki bye bazze nga boogera ku Chameleone yakola biki ye abadde nga yeeyisa atya kubanga kati okulabula okumu okulimu n'okufa nga pastor Mbwe yayogera okulabula okulimu n'okufa mu Uganda wange tetwagala ate kutandika kubeera nga batwala bwano Isima Alexis mulimu obutambi bwe yakola naye nga abantu babukomyawo essaawa eno babukomyawo ng'era byeyayogera byali bituufu era nga bibaddewo kale ndowooza kantandike n'akatambi aka pasita eyalagula famire ya Chameleone kubanga ebigambo byayogedde ekirungi nti waliwo abadde abivuunula mu Luganda yayogera mu Luzungu kitegeeza nti kituseevinze okubeera nti tuvuunula biki byayogedde ate tubiteeke mu Luganda kubanga enjuyi zombi muganda wange yazifaako nnyo nga bw'eri enkola ya church. Now listen. Kakati muwulirize. I saw a meeting ndabye olukuŋŋaana olukiiko olw'abafu and amongst the dead era mu bafu was the boy who had called himself AK-47 mubaddemu omulenzi eyali yeetuuma AK-47 and the one who have just died recently. era n'oyo eyakafa gy'olyabalamu. These are all brothers bano bonna baluganda and others. They were like 6. n'abalala babadde nga 6. Something is about to take place. waliwo kinatera okubaawo. Mayanja family ya Mayanja run to God quickly. mudduke eri katonda mu bwangu I'm the prophet
nze nabbi oli. Your son and brother Mayanja Joseph, mutabani wo muganda wo Mayanja whom Joseph, the devil gave a name of making man and worshipping him, Chameleon. sitaani gwe yawa erinnya erya Chameleon ery'okumusinza n'okukola ssente. He knows me. Amanyi. He has my number. I have his number. Alina enamba yange y'essimu He blocked me on WhatsApp, yanziiza ku WhatsApp. which is not okay. Ekiri obulungi. He's a prophet, Nabbi. but if he does not wake up early Naye bw'ataazuukuka nga obudde bukyali and run away from homosexuality, from supporting homos, n'adduka okuwagira abo abali ebisiyaga advertising it n'okukirangirira and initiating it in the country, n'okukiyingiza mu ggwanga and even doing it with his own blood, parasol and wisdom, n'okukikola n'ab'omusaayi be bennyini in the way of advertising it on stages, mu ngeri y'okukikubira music akalabo concerts, mu konsati z'okuyimba and even spreading incest. n'okusaasaanya obuseegu Incest, a parent and a son. n'okusaasaanya obuko. I don't say you slept with your mother, no way. Sigamba nti weebaka ne maama But what you did on the stage, naye kye wakola ku stage this is demonic, satanic, forbidden. kino kya sitaani era And tekikkirizibwa. when I know what you was meaning, manyi kiki wali otegeeza. you are deploying spirit of incest and immorality. Oli mu kuyiwa myoyo egyo egy'obuseegu Upon the nation. ku ggwanga. You want the country to run mad. Oyagala eggwanga ligwe eddalu. Brothers, relatives to start sleeping together, Abooluganda batandika okwebakangana so that the devil can enter and penetrate families. sitaani asobole okuyingira era wabuze mu ze family. This is Kino dangerous. kya bulabe. And homosexuality, Era n'okulya ebisiyaga advertising it, okukikubira those obulamu. LGBTQ nonsense, Oyo LGBTQ the rainbow flag. rainbow of My black. friend Chameleon, mukwano gwange Chameleon Mzee Mayanja, mwami Mayanja, it is dangerous now. kya bulabe kati. Call the family meeting. Yita olukuŋŋaana Today is Sunday 27th. leero era busomezi ya 27 olunaku lw'Essande. Before 27th of February, nga 27 omwezi ogwokubiri something will take place. wajja kubaawo ekibaawo And the news will capture it. era amawulire gajja kukikwata. Be very careful. Bamwegendereza nnyo. This boy will go into intensive care or will go on a sick bed. Omulenzi ono ajja kugenda ku kitanda ekyabalwadde kuba mu intensive care. Eventually someone will die. Naye ku nkomerero era wajja kubaawo omuntu And afa. the younger ones are going to begin dying in that family. Era abato bagenda kutandika okufa mu famire eyo. So be careful. Kakati bamwegendereza. Family of Mayanja. Famire ya Mayanja. Mom, Maama, you are a bad mom. oli maama mubi. Correct children Abaana batereeze. and correct yourself. Era nawe I know weetereeze. you are Catholics, you people. Manyi batumwa muli But bakatoliki. there's no way to heaven minus Jesus Christ, and you can only acquire him by confessing Jesus Christ to be your personal Lord and Savior. Era tewaliko lyonna ligenda mu ggulu awatali Yesu Kristo. Era olifuna ng'omaze okwatula Yesu Kristo All those people hailing you, omulokozi wo. all those people hailing you, Abantu bonna ababawagira they will never be there at the gate of heaven. tebalibeerayo okuwankaki y'eggulu. Think about it. Mukirowooza But we are about to mourn. naye tunaatera okukungubaka. After 1 month, another 5 months, we shall mourn. Oluvannyuma lw'omwezi gumu emyezi Within a year, we shall esatu. mourn like 3 times. Mu mwaka tujja In Mayanja kuba family. emyezi esatu mu famire ya Mayanja. So the dead are coming. Kakati abafu bajja You will explain. mujja Before the kubeera final judgment. ng'okusalako omusango okw'enkomerero tekunnaba kubaawo. If I'm a false prophet, bwe mba ndi nabbi wa bulimba let this fall on the ground. leka kino kigwe ku ttaka. And if I'm of heaven, bwe mba ndi waggulu truly Christ visited me physically, the testimony is true. mazima ddala nga Kristo Yesu yakyalira mu buliwo ng'obujulizi butuufu. Let's wait for the news. Katulindirire amawulire Gatali Konfufu agataliko nfuufu and the whole social media. They n'emitimbagano will gyonna. even give a death announcement that Chameleon is dead, bajja kulangirira n'ekirango ekyokufa nti Chameleon yafudde but he will be alive. naye ajja kuba mulamu. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished.
kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro, kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Bwendo munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 98. Nga bwe nkutegeezeza nti Chameleon yalwanye entalo era waali aliko ebintu bingi nnyo ebimwogerwako era ebimutambulirako kati olwo lutalo tuyinza okugamba nti lwakikolimo bwe tuyinza okubeera nga tuliwo tukatugarayizinga nti kati olutalo lwakikolimo mulimu okutta omuntu, mulimu okwekiisinga ku stage nkugeza ku promoting ebisiyaga ne mutowe wizo ebyo byonna mubadde nga mujja mubiwulira kakati era still mu makkati awo ate ne tujja ku lutalo olulala olw'ebyobufuzi tulaba Chameleon era ku mutimbagano wonna abamu bagamba nti Bobi Wine yayisawo Chameleon Bakingi Saha babadde bamuvuma n'ebirala lwekuusa ku byabufuzi. Tuseeyoko okusaasira ku muganda wange nga omanya embeera wentuuseeyo embeera nga bwebadde ffe tuli basajja baganda bawano kya buntu nnyo munno ng'ali mu buzibu nga temulina mbiranye nnyo y'amaanyi olaba ne gwe mulina embiranye y'amaanyi era mu nnaku waakiri ebagatta so next today nengenda mulabeko awamu ne His Excellency wetutuuseeyo ng'omuntu omugezi oba olengera wala kuba tugezezzaako okwagala omulabako omanye okuwona kintu kyanjawulo. Obujjanjabi eddagala likola naye oluusi n'obuntu n'ebigambo bye bagamba n'okugumya abakuwonya kwegamba n'abasawo okumanya nti oliko ababo kintu kikulu nnyo nnyo. So kitututte ffe ng'abantu okuba in solidarity awamu ne muganda waffe era ne gye tuli tukyamusabira asuuke bulungi. Naye we tutuuseeyo embeera nga bw'ogimanyi musooke mulindaawo katujje katini tusanze awo muddemu katukomewoko katini yeebakidde ddala ne tugamba naffe twagala omulwadde akole ki awummule aye tubali tukkirira amadaala nti ate kati mujje netugamba awummule mba mumuzukusiza mumukaka akole ki addewo awummule yebadde embeera bannanga naye gwe oli ku ndiri naye zo sho obulango butambula kati simanye lekita Jose Chameleon kankomaawo ku ebyo neme kwogera bingi nnyo posti wagisanguddeyo naye tekitegeeza nti twadde tetugirabye twagirabye era twategedde ekiri ku mmeeme eyo ekiri ku mutima gwo wabula ate njagala okukutegeeza nti bw'oba nga ddala kituufu oli mulwadde era nga weetaaga essaala zaffe nga weetaaga tukusabire tuyaayaanire omutonzi ossuuke ne bwe tunaaweereza essaala mutwalo ne bwe tunaaweereza essaala kakadde nga tokyusizza mpisa zo nga tokyusizza katima kabiiko mukama yandibanga obulwadde bwakutaddemu ali mu kukugezesa ebyaddala tosobola kubeera ng'oli ku ndiri ng'oyaayaanira abantu bakusabire n'oyolesa mutima Jose Chameleon gwe wayolesezza omutima gwabadde mukyafu nnyo omutima gwabadde gwakko nnyo omutima gwabadde mubi nnyo ddala ebigambo bye wakozesezza mu message eyo wataddeko admin naye teri admin yabipostinze Jose Chameleon gwe wennyini gwe
wabipositize okujjako ng'oli mu kawaaniko ng'oli mu kusiba kawaani itiizoka era nakyo tuyinza okitegeera naye bw'obanga toli mu kusiba kawaani ng'oli mulwadde oli ku ndiri nkubuulira amazima weetaaga okusooka okukuba empiso omutima gwo ogujjanjabe guveeko ekkeeri guliko guveeko ennugu eguliko ku bantu abatakuliiko naddala awo ojja kujjanjabwa kyandibanga na nnugu yewe Waya akasajja twatandika nako okuyimba famire yako kali bulungi keyagala nze famire yava ennugu yandiba ntubagidde mu bizibu kino kiri kati ebyo nga bwe bibulidde awo mwabaddemu okupositinga obubaka era King Saha tutegeezezza nti baagenzeeyo ne Bobi Wine nekirabika nti baabadde tebaaniriziddwa era oluvannyuma omutimbagano ne kugendako obubaka Bobi Wine yapositinze nga amwagaliza okusooka obulungi ne watabawo nnyo kinene kyeyataddewo oba nti akomentinga kino oba kiri era King Saha bwatyo naye yakakasizza nti baaluganda munnange kati kino kiri ku bulwadde ate biri birala nnyo mu butuufu yategedde ekintu kyo yategeera ekintu kyayinza kuba gravity omutujju eyategeeza n'agamba nti bali baaluganda toyinza kuteekayo kikyo esaawa yonna oyinza okwesanga nga baddinganya ate n'oswala infact nalabako lumu King Saha bwe yalwala nga Chameleone yakuba ebivulu bya King Saha byonna bye baali bamubuukinga kati olwo nga bw'olabye obubaka omwami bwatutegeezezza nti bwagenze ku mukutu era nga bulaga nti wano wansi bagamba nti abantu abamu mwali badde mwewummuzaako kugamba nti eno temujja tetubeetaaga nga balaga nti gurupu eyo tebagyetaaga era wano tulaba nga abantu nga Khalifa Aganaga bo bagamba nti Chameleone abadde depressed nnyo nti bano bavumye famire ye ne bakola buli kimu era kikimuviddeko kubeera nti oba oli awo afuna stress n'okutuuka nga ebirwadde ng'ebyo bittuka jjukira nti Chameleone tali mu good terms ne mukyala we Daniela era nga nze nsuubira okuba nga ebizibu ebimu biviira ddala awo ku kukyayibwa Khalifa Aganaga annyonnyola era Khalifa Aganaga n'addibwamu mu ngeri y'emu nti kati olwo olutalo nalwo luli awo mu ngeri yaalwo nze mbannyonnyodde amazima omusajja mu ddwaliro abasinga bamanyi yagenzeeyo jjo oba yagendayo ku Monday era abadde agenda kufuna medication ezimu kuzisembayo naye ng'ebintu ebimu bimuteeka mu depression okutuuka awo obusajja bwamuvumaavuma ne bumuvumira famire ne bumuvumira abaana ne bumuvumira maama we kitegeera ng'era tuba tubeera mu bbaala bwe tuti n'asanyuka mu lumaana ngamba ne Khalifa abavubuka mweyisa bubi nnyo kamaze omuvumaavuma bumutadde mu depression kati keetwalayo kepaledinze ne Bobi Wine era tobakuba na Bobi Wine abaana badde bajja nakukubirayo bajja nakusalako obwo obudredi obwami obwo gwe ka Khalifa oli kasiru nnyo ebintu byava mu birabira abantu kati bali real balaba ekituufu lwaki babagana ba King Saha ne Bobi Wine okumulaba kitegeeza abaali bulungi omuntu ne wabanga mukwano gwe kino katukibabuulire oli ne wabeeranga mukwano gwe n'akola ensobi gyogereko okitegera abantu balina obulumise abantu baagala ebintu ebyaddala si byakulimbalimba kakati omuntu asooteekamu ati amafuta okuva emagere oli avudde nakawuka bajje balaba omuntu ne babagamba nti ate tekisoboka mulaba babakkirira wansi w'amadaala ate ne babaga nti mujje mumulabe Khalifa ebintu byava omulwadde we babagambye walakizale aba walakizale omulwadde yenna bamulaba ne waba atya era osanga we baba bagobyeyo abantu ne famire baba bagigobya abafamire members batula wali ebbali nga bebaniriza abagenya abajja omulala ne bagamba akyali mu bad condition tulinze mulaba gwe Khalifa lizoningi yammwe ekyali nnafu nnyo n'ensonga ezimu temulina zoogerako okitegeera omulwadde waba walakizale lwaki bagana abantu omulaba eri temutusiriwaza nammwe omusajja mulwadde tukimanyi naye abantu we babagenza omulaba balina omulaba mbu omulwadde walakizale ali mu kwejalabya obulwadde bwakwejalabya mbu atayimize kasente kuva oba eri genosale kuba batera omuwayo kasente bagira bwati ne bamukola kibasodo
ne bamuwaayo kasente bamuwa akasente tubadde nga tujja tukiraba nga bamusaasira mujjukira wano e Lugogo ng'ategeeza Kivulu stage yagwamu omuzimu gwa Kalamagi mbu nga gwefudde ekirala era n'asaasirwa okugamba nti atera nnyo okukolera ssente mu mivuyo nti emivuyo egyo akoleramu nnyo ssente. Still mu mbeera y'emu ey'emivuyo Chameleone tubadde nga tujja tumulaba kuva dda yakubwako e Tanzania yonna bamumenya amagulu era byava mbu ku bakazi. Pengipenga agamba nti alina abantu babadde nga Jafera waliwo omukyala gwe yali yafera ssente mbu agenda kukola TV naye TV ndowooza tenga alimba mbu byonna babimanyi nti kakati azze nga afera bw'atyo mbu ye abeera ali mu muvuze za calculatinga ka ssente. Naye era ku nsonga eyo era King Saha n'amubaako obusungu obw'amaanyi nti yali agezaako mulimirira nga agezaako okukolagana n'abo abategesi okubeera nti amusuuza ziddiiru era King Saha n'ayomba nnyo newankubadde ate Kasuku yagamba nti King Saha mu mwezi gwa January yanditimba yandiwanika ekivvulu e Lugogo wali ebyo byonna kwegamba biri omwo byonna muganda wange naye nga tukyebuuza ddala kiki ekigenda mu maaso kubanga ensonga zirabika nnyingi nnyo ez'ebyobufuzi ebyenfuna ebikolimo kaweereza mmero message zekisiru omusajja ampadde omulimu gwandisanyusa gye bawadde Islander deal Chameleone kayomba ne basajja ne bayomba n'omusajja mu inbox oba bintu nga bikuluma dogo Chameleone ne bampa deal ate n'akaayana kamutima ne kakoloka kakuba amasimu Saha alabika okuba entalo ze zonna ziri ku principle nti bw'owulira argument za raisinga ziri valid. Ku Khalifa agamba Khalifa yamugamba akime drop Khalifa teyagendayo okitegeera. Ku Kamiri agamba Kamiri yamwogerera ebigambo ewaani ewa promoter. Yes. Lwakuba nti nze ngenda gatta eddoboozi lyange ku bantu abalala Saha ayina loza basayinize n'okusayininga omuntu agenda otegeka ekivulu kye mu January ja asiketi waliwo agenda omutegeka January 24 Lugogo. So ekintu kyalina kiwa momentum nekitambula kati simanyi after all that is said and done kiggwa kitya awo kawesta amanyi naye ng'ebisigadde yeah. It is the usual fights. Milioni ebina mbu King Saha zebamu okuva ewa genocide. Ezo sizimanyiiko. Chameleone twetaaga omusabira is one of the greatest artists between mu ggwanga oba assets. Twetaaga tumusabire buli muntu alina ebizibu si Chameleone yekka ate abantu balwadde si Chameleone yekka naye Chameleone Katonda amutaddeko omukono awangadde era ebintu byakoze bingi kati ku ssaawa eno ng'akuze. Twetaaga tumusabire ate abasawo bamujjanjabe asigale ng'abantu akyasanyusa abantu batenga